kyetwagala okubategeeza nti nakati tetunnamanya mukulembeze munnaffe gyali, naye nga kyetumanyi nti omwana w'omukulembeze w'eggwanga Muhoozi Kainerugaba CDF yeeraze ku mikutu nti yamulina, era bye twasembye okuwulira eggulo kwe kututegeeza nti Ssaalongo Erias Lukwago yabadde agenda kukubibwa emiggo ekiro kyonna. N'olwekyo mu kiseera kyo tetunnamanya mbeera gy'alimu. Mukyala we mulabyeko ku mikutu egimu ng'ategeeza nti Ssaalongo abeera n'obuzibu mu kussa, naye okumusembeka ebiwero mu nnyindo ne mu kamwa kabonero akalaga obutemu obusobola n'okutta omwami we. N'olwekyo abamulina tubategedde n'ekigendererwa kyammwe. Olunaku olwajjo twasanyuseemu kubanga bannaffe aba Uganda Law Society bavuddeyo n'ekiwandiiko eky'amaanyi era nga kyetaaga okulagira abalina memba munnaabwe okumuta mbagirawo. Bwe wanaabeera nga tebamutadde bataddewo measures ze bagenda okukozesa. Era twafunye essanyu erw'aba memba aba Legal Firm ya Erias Lukwago abakoze omulimu ogw'amaanyi okukola alipoota ku poliisi Nateete ne ku CID headquarters. Yonna gye bagenze baganye okuwandiika statement ey'amayitire ga Erias Lukwago kubanga poliisi yeganye lunye nti ye temulina ebyakoleddwa si byabwe. Ebyakoleddwa byabadde by'abasirikale ba UPDF si byabwe. N'olwekyo ekyo twakyaniriza era ne twaniriza n'ebbaluwa gye bawandiikidde CID headquarters okubategeeza nti waliwo omuntu omukukunavu mu ggwanga eyawambiddwa okuva mu maka ge nga ye Ssaalongo Erias Lukwago bakitegeere era be balina n'obuvunaanyizibwa okutuwa accountability y'Abannayuganda kubanga be benforcinga ebiragiro n'amateeka laws and order. Basebo ne banyabo ekyongo kivuddeko article eya 23 eya constitution eragira government yonna ti omuntu ng'abadde abuziddwawo banga akwatiddwa ekitongole kya government naddala police mu ssaawa 48 ateekwa okuba nga atwaliddwa mu kooti oba okumanyika amayitire ge. Omuntu asobola okugamba nti ono teyakwatiddwa poliisi mu ngeri ey'amateeka ate nga kituufu ono yawambiddwa buwambibwa. N'olwekyo amateeka tegatuwa bulungi kiki kye kyetaagisa kukola okusobola okuzza omuntu awambiddwa. Naye ky'omukiso omulungi eyamuwambye yeyanjudde lunye ng'amanyikiddwa w'amaanyi nnyo, wa mmundu, wa bitiibwa era asobola okukola ebikolobero balaba nga ne kitaawe nga ye president w'eggwanga ne anko we nga w'amaanyi nnyo mu ggwanga nga be basobola okumugambako naye ne bamutunuulira kubanga naye kirabika abalemeredde. N'olwekyo kakati kye tulaba kwe kubeera nti amagye gawambye eggwanga ne President Museveni kirabika bamuwambiddemu, ne Salimu Sale bamuwambiddemu, ne Speaker wa Parliament bamuwambiddemu, n'ekitongole ekiramuzi bakiwambye, amagye gawambye. Kati kyekiriwo tewaliwo kirala kye tulaba. Omuntu bw'abeera nga asobola okukozesa amagye n'ajjawo ekiragiro oli aleeta obuleesi ekiragiro kya kooti nti agende yennyonnyoleko ne bamukwata ne bamuteeka mu dungeon, kiba kitegeeza buwambe obw'eggwanga, buwambe obw'ebitongole bya gavumenti najjala ekya judiciary. Naye si kye kyokka, bw'abeera nga omukulembeze w'eggwanga tasobola kugamba ku mutabani we kubanga mutabani we kakati akulira amagye, kiba kitegeeza naye ali mu buwambe. Mulindirire bulindirizo ebinaddirira obubonero bwebwo obulaga obuwambe obuliwo. Kyetulaba ekintu ekyokubiri kyetulaba kwe kutya okufumbekedde buli bantu. Ojja kusanga abakulembeze b'ennono bali mu kutya, ojja kusanga abakulembeze b'amadiini bali mu kutya, ojja kusanga abantu abalujjo bali mu kutya, ab'ebibiina by'obufuzi bali mu kutya, ate tebatya kintu kirala, batya kuttibwa. Ani eyeesomye okutta bannayuganda, abakulembeze b'amadiini, abakulembeze b'ennono amanyikiddwa
N'olwekyo omuntu okulowooza nti ogenda kuwonera mu kutya foveewo abasigaddewo twagala okubakoowoola musituke tusobole okulwanirira constitution ya Uganda, musituke tusobole okwerwanako kubanga mpaawo magombe gaza. Bw'otwerwanako ofa, bw'owerwanako ofa. Lwakiri weerwaneko ofe mu kifo ky'okusanga ng'oli awo Ssekibotte ne bakuttira obwereere nga tolina nakyokozeewo. Ekyo kye twagala okukoowoola. Olunaku lwa leero amabaluwa gagenda kubeera nga gatambula mu buli kanyomero ak'abantu abalina amaloboozi n'obuyinza. Gagenda mu bibiina by'obufuzi eby'enjawulo, kababeere ba NRM betulaba nga balina omwoyo gwa Uganda bagenda kufuna amabaluwa gaffe. Gagenda mu bakulu b'amadiini, mu bakulu b'ennono, bonna bagenda kufuna amabaluwa nga ekkondeere PFF yeerifuuye. Si kubanga kitukutteko bukwasi ffekka, naye ng'eno ye manduso yennyini eraga nti kaakati obuwambe bwe tutaabwetakkuluzeeko ffenna tugenda. Nammwe temujja kubeerawo, n'ebitongole by'amawulire tebijja kubeerawo, n'amateeka gajja kubeera torpedoed, ensi egende mu anarchy. Tuli wano okukoowoola President Museveni ne mutowe Salim Saleh, mukulu Muhoozi Kayine Lugaba baagamba nti be bokka baawa ekitiibwa basobola okumukoowoola n'ayitaba. Bwadde ne ligambibwako nnyini lyo bakangule ku ddoboozi n'ensi tennagwenda kugwa mu anarchy. Ffe wano kye tugenda okukola, tugenda kufuuwa ekkondeere tuteeketeeke eggwanga, abantu basobole okusituka twerwaneko, tulwanirire constitution obutagiyuza, twerwaneko olw'eddembe lyaffe, twerwaneko tusobole okufuna obwogerero, era buli omu waali abeere ng'asobola okubaako kyakola, so si kutuula butuuzi. Waakiri yogera, obusiraamu bukuwa engeri 3 z'osobola okuyitamu okuwakanya ebikoligo mu nsi. Ekisooka kwe kukyawa ekikoligo ekyo, naye akikyayi tosobola kumutegeera kubanga kimubeera mu mutima. Ekyokubiri ky'ekyokukivumirira n'akamwako n'oyatula n'olulimi lwo, nganze bwenkola mu kiseera kino. Ekyokusatu kikwata amavumbavumba n'okirwanyisa. Naye era Kulaani y'ekitiibwa ekugamba nti abakoze ebiri ebibiri bibeera bya kikaafiiri. N'olwekyo Kulaani y'ekitiibwa tugamba okulwanyisa embeera embi, mavumbavumba. Ekyo kye tukoowoola bannayuganda bakole, bayimirire, boogere, twerwaneko. Bwe tuteerwaneko tujja kufa, bwe tuneerwanako tujja kufa. Waakiri nfe nga neerwanyeeko mu kifo ky'okukwatibwa nga Ssekibotte. N'olwekyo tujja kubakoowoola abantu bonna tweyambe. Ono harambe operation apaana. Operation ani? Tekwa okwegaana embeera embi. Etusibibwako obusibibwa kubanga twefudde ba Ssekibotte. Tetusobola kubeera ggwanga lyasiba Ssekibotte, eggwanga ery'abajulizi, eggwanga erya Janan Luwumu. Tetusobola. Kyetuteekwa okukola kwe kwerwanako. Nammwe bannamawulire, kino kye mukoze ky'amaanyi nnyo, bannamawulire mubakubireko mu ngalo. Olutalo lwaguddwa ku constitution ne ku ddembe ery'obuntu ery'obwebange. Tugenda kugenda mu maaso n'okunoonya wa Erias Lukwago gy'ali. Tugenda kugenda mu maaso n'okumusabira Allah amuyiweko, amubikkeko obusubi, bano abajambula baleme kumutta kubanga tukyamwetaaga. Tukyali mu byakutaasa Besigye ne Obed Lutale, baguma aleme kubattireeyo ku kalabba ng'ayita mu mateeka, ono ayita mu tocha okwagala okutta omukulembeze waffe. Tagenda kukikola nga tusirise ng'ambaata. Ekyo haramu haramaini, musituke tusobole okulwanirira abantu baffe. Ekisembayo ye legal fraternity eri ku luuyi oluwolereza Dr. Besigye ne Obed Lutale mu kooti, era olukulemberwa senior Martha Karua ataliwo ali Nairobi. Yandibadde abadressinga mu ddoboozi lye naye tekinologiya ayinza obutatukkiriza bulungi, naye ekiwandiiko weekiri wano era nja kusaba kanso kuniira ajje akisome mu Luzungu ne mu Luganda. Mukama abeere nammwe. Amannya nze Katoto Musiime, ndi munnamateeka, omu ku bannamateeka ba Dr. Besigye ne Hajji Obed Lutale.
era mulwanirizi w'eddembe ly'obuntu mu Uganda muno nti ebize birabika nga bibaawo era nga bikolerwa ebitongole by'ebyokwerinda nga bikulembeddwamu amagye g'eggwanga lino okusooka ku bantu ba bulijjo ne biva ku bantu ba bulijjo okubakwata mu nkwata emenya amateeka n'okubabuzaawo n'okubakuba oba okubatokyalinga kati ne bijja eri abakulembeze b'eggwanga lino mu bifo by'enjawulo era ne mu parties ez'enjawulo kati bizze kuba n'amateeka abawolereza abantu ab'enjawulo mu ngeri ez'enjawulo nti bino bitegeeza ki eri eggwanga nti ekigendererwa kya bino ebitongole n'abantu bano abakulembeddemu ebikwekwete bino bigendereddwamu mu kutiisatiisa oba mu kusiga okutya eri bannamateeka basobole okusuulirira eri abantu ba bulijjo mu ngeri y'okubawolereza mu kooti ez'enjawulo nti bw'otuuka mu kooti nga tolina munnamateeka balina engeri gye bakutiisatiisaamu era omaliriza nga bakuyisiza mu ngeri emenya amateeka nti kati kyekigendererwa ky'abantu bano nti bwe bakutiisatiisa ng'omunnamateeka n'akuddukako era ky'oba olaba nti bagendereddwamu okuggyako bannamateeka ab'enjawulo ku musango gwa Dr. Besigye ne Hajji Obed Butale basobole okubayisa mu ngeri ey'ekibogwe era bamalirize nga baconvictings nti munnamateeka yenna ali awo oyinza okuba nga toli mu kiti kino eky'okudwanira eddembe ly'obuntu naye ng'oli munnamateeka olina okuvaayo otandike okwetirira ng'omuntu nti okwogera bwogezi nti batuwadde samoni zisobole okuyita muntu ajje mu kooti for example CDF eggwanga lino ajje mu kooti ateekeyo okwewozaako nze mba nkola omulimu gwange nga munnamateeka era nkutuuseeko samoni nga bwe bazimpadde nti naye bw'oba owulira nga samoni zikuyisiza bubi genda onoonye omulamuzi Baguma eyasayininze samoni ezo era n'akuyita kuba togenda kujja mu maaso gange nga looya kato ojja kgenda mu maaso g'omulamuzi Baguma era ng'akubuuza ebibuuzo ng'obiddamu ng'oteekayo okwewozaako nti bw'owulira nga okusamoni nga kikuyisiza bubi genda onoonye omulamuzi eyataddeko omukono gwe ng'agamba mu nnaku 7 olina kuba nga wataddeyo okwewozaako mu maaso gange era mujja kujja ennaku z'omwezi nga 3 mu maaso g'omulamuzi y'omu abasoyesoye ebibuuzo buli omu asobole okwogera ku nsonga zino nti abalamuzi kennyini balina okuvaayo batandike naffe okuttirirako oba okutwogererera nti nze bw'oba ompadde samoni zigende zisavinge nze gwe batulugunya naawe n'osirika simanyi naamwe mulinze baveeyo omulamuzi omu gwe ba abductinga mulyoke mutegeere nti abductions enforced disappearances is now becoming an issue mu ggwanga lino nti bwe muba temuvuddeyo kati nga mukyalina eddoboozi nga mukyalina amaanyi yadde matonotono yadde abasinga babakozesa okuyisaayo ebyabwe kijja kuva olunaku lumu nga nammwe kennyini babafundikidde nga batandise okubayoola nga bwe bayoola abantu ab'enjawulo mu byobufuzi nga bwe batandise okuyoola bannamateeka ng'otadde ne Elias Lukwago gwe bakasembayo okutwala tetumanya ani addako nti judiciary erina ovaayo eprotectinga ekitiibwa kyayo eprotectinga abantu mu neeyisa embi ey'amagye kubanga amagye gakozesa obuyinza bwe gajja mufe abantu era balina okugakozesa nga bali ku control yaffe bali ku biruubirirwa byaffe n'ebigendererwa byaffe olw'efuga ey'amateeka tebaba baawukanye ku ebyo nga judiciary muveeyo mbakangavvule era mubayite buli yenyigidde mu kuwamba abantu buli yenyigidde mu kuyisa bubi amateeka n'ogakozesa bubi aveeyo ajje yenyonyoleko mu maaso ga kooti yonna nga tekinatuuka kubeera leeti nga amateeka tegasobola kuyamba nga gwe omulamuzi nga nze munnamateeka n'omuntu wa bulijjo mu ggwanga lino Uganda omuntu wa bulijjo kyalina okukola kwogera era avumirire bino ebikyamu ebigenda mu maaso ku buli muntu yenna tetufaayo oli wa kibiina ki oba oli musayidi ki naye bw'oba toyogedde kati n'okwasizaako bannamateeka n'okwasizako abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu kuvumirira ebintu bino ebimenya amateeka kitegeeza nti naawe bwe baba bamaze okumalawo bannamateeka kati bajja kujja eri ggwe kubanga bano bannamateeka ekibateeka ku mwanjo mu misango gino egisinga olw'okuba bagezaako okulwanirira omuntu wa bulijjo bwe tulumirirwa nti eddembe lye baalityobodde era mu kulityoboola byamenya amateeka tibaba tovuddeyo kutukwasizako nga bannamateeka kitegeeza ojja sigala ng'oli wekka era ekiddako kukuyisa mu ngeri yonna gye bakwagaza nga teri n'agambayo kunnyonnyola ffenna tukimanyi nga 15 omwezi guno ab'amagye bakwata kanso waffe siniya kanso
Elias Lukwago mu makage ewa Kaliga. Fena tumumanyi ali ku defense team ya Dr. Kizza Besigye ne Haji Obed Lutale. Naye okwatibwa kwa Council Elias Lukwago mu nkola ng'eno si kwe kusoose. Tukimanyi bulungi, tunajjukira nti nga 10 Desemba 2024 era ab'amagye bakwata munnaabwe ate retired Major Ronald Iduli eyali member wa defense team nga tukyali mu General Court Martial mu makage e Bulenga. Era nga 7 January 2025 era bannamagye bennyini ne bakuba munnaffe Aaron Kizza, fenna tumumanyi nga tuli ku General Court Martial era naye nga yali omu ku balooya ba Dr. Kizza Besigye ne Haji Obed Lutale. Bamukwata ne bamukuba ne bamuddusa, olwava ne bamuleeta mu kooti ne bamusiba okumala emyezi 9 nga tebalina musango gwonna gwe bamuguddeko. Ffe nga balooya abali ku legal team ya Dr. Kizza Besigye ne Haji Obed Lutale, bino bye tusaba abakutte senior counsel Elias Lukwago okumuta mu ssaawa 48 nga bwe kiragirwa ssemateeka w'eggwanga, oba bwe tebamutadde bamutwale mu kkooti bamuguleko emisango. Tukimanye nti waakiri avudde gy'ali n'adda mu gazetted places of detention nti kati ali mu kkomera. Tumanye nti oba ali Luzira oba ali Kitalya, naye nga essaawa zino tetumanyiwa gy'ali. Ne tusaba Oweekitiibwa CDF atubuulire senior counsel Elias Lukwago gy'ali, kubanga nga nze ndowooza naffe abasinga wano twasiibye ku X nga updates gye tuzijja ne tulowooza nti munnange mu mbeera eyo mu kavuyo awo tuyinza okutegeera munnaffe gy'ali ate nga senior counsel waffe, naye tubadde tusaba batubuulire gy'ali, famire ye mulabeko, kubanga ate ffenna tukimanyi mulwadde afune ku basawo be nabo bamulabeko, naffe bannamateeka tusobole omulabako. Ekirala kye tusaba abakutte Oweekitiibwa senior counsel Lord Mayor, former Lord Mayor Elias Lukwago, ranka yonna gye baliko bakolebweko ng'amateeka bwe galagira, kubanga ffe tuli bannamateeka era tugoberera mateeka. Era waliwo n'ekirala kye tusaba, waliwo ebitambulira ku X ffenna tubimanyi, batutiisatiisa nga bannamateeka ate ne batiisatiisa ne Dr. Kizza Besigye ne Haji Obed Lutale betuwolereza. Nakyo tukisaba kikome, kubanga ffe tuli bannamateeka ba kkooti, tetuli ba agenti kugamba nti tuli ba agenti b'abantu bano ebwe neeyisa yaabwe oba ekintu kyonna kye bakola. Just tuli bannamateeka aba kkooti nga bw'onoolaba abalamuzi nti Justice Baguma naye munnamateeka, nti Chief Justice naye munnamateeka, ffenna tukolera kkooti. Ekisembayo ne tusaba judiciary eveeyo, ne tusaba ne Chief Justice Honorable Flavian Zeija abeeko kyayogera ku engeri bannamateeka gye tuyisibwamu. Ne tusaba Uganda Law Society, tusabye Uganda Human Rights Commission kubanga tulaba basirise nga bannamateeka batuyisa bubi. Ne tusaba East African Law Society naye eveeyo tukwatire wamu. Ne tusaba Pan African Lawyers Union, waliwo African Commission on Human and People's Rights. Ne tusaba the East African Court of Justice ne international community yonna gyeri baveeyo boogere ku nsonga eno, kubanga leero kiriwa senior counsel Elias Lukwago, enkya kijja waffe. Era nga bw'otulaba wano tuliwo batono, naye omanyi lwaki ensonga tuliwo batono? Baatutiisatiisiza, abamu batidde okujja wano
okwogera. Abatono abazze abatono abazze beebo mwebale nnyo.